Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagadde mbalage eddagala eriyitibwa akafugankande. Akafugankande bwe kati bwe kafaanana we kabeera katera okkula kakula kagaziwa nga bw'okalaba. We kabeera wonna kagala nnyo okwefugawo ndowooza era okalaba kakula kagaziwa kayitibwa akafugankande. Njagadde mbeere nga nkabalaga naddala ggwe ng'olina boosi wo ng'oyagala okubeera ng'omwefuuza kubeera ng'omwefuga. Tugeze oli makanika abakuwa emmotoka ozikanika okwagala okubeera ng'obeefuga kwegamba emirimu babeere nga bagiwa ggwe wekka beera ng'otunuulira akafugankande ako. Mwenna tugeze oli muzimbi oyagala boosi wo yakuwadde omulimu ogwo obeere ng'omwefuga nga buli kalimu konna akakuwa tunuulira akafugankande ako. Emirimu egyo egy'enjawulo butale gyonna tunuulira nnyo akafugankande ako kalungi nnyo. Boosi wo ogenda kubeera ng'omwefuga buli mulimu gwonna ajja kuba agukuwa beera ng'okatunuulira. Tutandike nkusaba ofune kaakati funa kaakati nga bw'olaba ku kafugankande funa kaakati. Akati ako k'obeera ofunyeeko katereeze bulungi nnyo. Bw'omala okukatereeza ogenda kubeera ng'okasennyesa mu mannyo. Kasennyese mu mannyo mpola 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 lwakuba nti abantu abasinga balina ensonyi batya okubalaba, naye n'obeera ng'olina omulimu gw'okola nga n'owaba boosi wo waali yakuwadde omulimu gwe sigala ng'okasennyesa mpola mpola. Naddala nga abasinga abazze ku makya beera ng'okasennyesa akati ako k'olaba era okasennyesa oyogera naddala nga boosi akyaliwo akuwadde omulimu ogwe nti nkolera emmotoka yange eno, nzimbira akantu kange kano, nkolera akantu kange kano. Kasennyese nga ne boosi waali era osenya ng'oyogera mpola mpola. Osenya oyogera nti boosi wange njagala nkwefuge ng'akafugankande bwe keefuga ensiko nga bw'osenya mpola mpola. Era abasinga babikola lwakuba mu abasinga mulina ensonyi muba mutya. Kikulu nnyo n'okikola nga n'oyo akuwadde omulimu nga waali oba ng'oli ku mulimu gw'okola beera ng'osenya nga bw'oyogera. Jesu oyisa mu mannyo mpola mpola nga bw'ogamba nti boosi wange mukama wange njagala nkwefuge ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Njagala neefuga emirimu gyo gyonna mbeere nga nze agikola. Njagala njeefuge ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Bw'otyo kijja kukuyamba nnyo. Osobola okusennyako ng'okyali waka kuba abasinga mutya okusenya mu lujjudde lw'abantu. Osobola okusennyako ng'oli waka ku makya n'ogenda ku mulimo, naye kikulu nnyo obeere ng'okakozesaako kajja kuba kakuyamba nnyo. N'ekirala akafugankande ako era osobola okukakolamu ensaano n'ekalira ddala. Ensaano eyo n'obeera ng'ogiteeka ku muliro n'oginyookeza. Osobola okugattamu kayaayaana beera ng'oyogera nti abaguzi mwenna njagala mbeefuge ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Bakasitoma mwenna abaguzi mwenna ab'omu kitundu muno njagala mbeefuge ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Bw'otyo era osobola n'okukanaabako n'onaabako era nga bw'oyogera. Beera ng'osennyesa akati ako kajja kukuyamba mu kubeera nga kakunywereza bakasitoma abo obeere ng'obanywereza ddala. Babeere nga bakomawo okukuleetera emirimu bakuyita emirimu gyabwe obeere nga gwagikola. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077787340 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.